mukolo ate mwawa nafwegattako ekyo nnomwebale kujja kutwogera kutuwa vayibu namaanyi bwe mubaawo okwogero naye nga bakkiririza mu bukulembeze bwa Pulezidenti Museveni kulonda mu kibiina kyaffe. Abasinga obungi mumanyi emyaka kati 15 nkola mulimu ogwo, abatamanyi yenze mbaniriza yobo muyero wafoyo tuube tujali mu kulayira tukole ensonga wano tulinawo TV ez'enjawulo, tulinawo NBS, tulinawo Solo TV, tulinawo aba Kingdom TV. To conclude the noble duty omulimu kati gwakulambula nyiriri omukulu gwaliko May 2026 to May kabisa naomba kwa Pulezidenti Museveni amaze okulayira ye pulezidenti omulonde owa Uganda. Abaye tuva mu tenti tujja mu kidala gono mulembe jeno nankani yagutuwa jeno nankani jeno muwode mpozi talina tuusa ogamba tugende layini ogitaddeyo Omulangira Saidi Zige Tadiasi Anze sente bali bamuvuna disitulikiti y'Mukono
lwaki omukolo gwe tugukoze olwaleero ekibadde kitatera kubeera bulijjo mu bannamukono NRM twagadde okusooka okulaga abantu nti kibiina ky'abantu ate era nga mu ngeri y'emu tufuba okulaba nti tujjawo obulimba eri bannayuganda abantu bategeere nti NRM bagironda era Pulezidenti Museveni bannayuganda bamuwa obululu kati nga mukono tujjayo ekifaananyi kyaffe okulaga nti gavumenti eno tukyali bumu nayo era tukyajagala esigale ng'egenda mu maaso. Bannayuganda bannamukono banna NRM n'abalabi bonna n'abatuwuliriza, erinnya nze Nakabale Stephen atwala ebyokulonda mu kibiina kyaffe kya NRM mu disitulikiti y'e Mukono. Twakoze enteekateeka abasobodde okugenda e Kololo bannaffe gye bali, naye nga mukimanyi Kololo watono tewasobola tumala ffenna bannayuganda, ffe twasigadde Mukono era twasazeewo ku kitebe kyaffe ekya NRM buli munnayuganda oba oli wa NRM oba oli wa DP oba oli wa FDC oba oli wa NUP ng'okkiririza mu buwanguzi bwa Pulezidenti Museveni olwaleero ojje tujaganyize wamu, kubanga tuli nabo wano NUP DP bonna tuli nabo mikwano gyaffe abakkiririza mu buwanguzi bwa Pulezidenti Museveni ne NRM olwaleero. Tuli wano nga tujaguza olwaleero tujaguza ebintu bibiri mu kimu. Tulinamu okulayira kwa Pulezidenti ate tulinamu naffe nga NRM okujaguza obuwanguzi bwe twatuuseeko obw'ebitundu 71. Mujjukire tubadde wali nga tuli mu 60 kaleero twalinye paka mu 71. Ekyo nno kitegeeza nti ffe abali mu bibalo twalabye nti tukoze bulungi era tulinnye. Okujaguza okwo nako kwe kuli era bwe mulaba amasanyu amangi n'amazina ago gonna ge mulaba gategeeza ekyo. So basebo ne bannyabo bonna abatannaba kutuuka wano eno kyetinze dda era nkoola banna NRM bannamukono bonna abali wano abali mu Mukono abatuli okumpi mujje emmere weeri nte ebbiri twazisaze bannaffe twasuze wano nabo nakati era muwulire ekiri mu background bannaffe okujaguza amasanyu mangi kitebe kyaffe ekya NRM tubakoowoola mujje na lubuto lwokka okulya n'okunywa weebiri kusindisa bigere. Erinnya lyange nze Miwanda Christopher Director wasanga tulaba okulayira okujja okwa mukwano gw'abangi Yoweri Kaguta Museveni olunaku luno lufuuse olw'ebyafaayo enjaguza y'olwaleero eyanja tweyanzike bannange ndi mu masanyu mangi okulabika nti omukulembeze wange alayidde olwaleero era ndese byonna byenkola neŋŋamba nti leero olunaku nkukuzizza paka kiro paka nkya era nga bwe mundaba wano nze sibeera oviriddewa oze amanya gange saayogedde Mukono owulira otya sayogedde amanya mukama wange Museveni kansaba gavumenti enu tinkakyukakyuka kawunga agatangatanga nange nkyali Mukono Yoweri Museveni ate nkyali mwana we okufa n'okujja owulira otya nga kino bakibaleetedde wano leero nga leero mujaguliza wano okujanyiza abokulera mukama waffe omuganda waffe najati nangu gabalugabayadumu wabazuluka beefukire nakabaale hati musujere shali mutuha ate sengenda Alex uli essanyu okubanga mukulembeze wange Mr. President Tiwabulwa Museveni ng'alayidde era alese eddembe lingi mu ggwanga kubanga nze ntambula ekyo nesifunanga omuntu agamba wa musirikale nti yimirira ovaawa abula kugambo genda Bambita Grace Dauda Were mukulembeze wa Zigete Mukono District ngakola ne munnange betusinga okufuna eri omukama waffe Pulezidenti waffe Pulezidenti Museveni leero abantu bamulaze nti abantu bamwagala naye abantu bakakasizza balaze ensi nti Pulezidenti akyaliyo era abantu bo bamuliko bale nkyendabye mbadde sikisuubira nange kennyini